Okyali mulabi mulungi mukwano gwange gwate akyatambudde nange paka mu kaseera kano kempita ak'okuwa obujulizi era nga kaseera kano ko mbawa kuzaamu maanyi nasubi mukwano gwange. Spark TV nno kyekuleetera program Nungamya okubeera nga gwe mukwano gwange abadde agamba nti ebintu nga binkaluubiridde abo bendaba abali obulungi Katonda bamunyigayo kakantu. Mukwano gwange njagala okukujjukiza nti si bwe kyali naye mu kusaba mu kwegayirira Katonda yabawulira n'abakolera ng'olunaku olwaleero omu ku abantu abo Katonda gube yakolera gwendeese okubeera nga ate naye ajirira Katonda waffe. Mukama Katonda aba alina ekirungi yakoledde vaayo olunaku lumu ogambe nti nze njagala mujulire kuba embeera eyo gye wayitamu waliwo agiyitamu naye nga yeetaaga owulira message ye ennungi ekiseera ekyo gwe gy'oyina mu ngeri gye wayitamu ekyo ekintu okubeera nga okiwangula ate naye abeere nga azzibwamu amaanyi ge bujja. Mukwano gwange olunaku olwaleero ndi n'omwami wano emabbali waffe era nga ye gospel artist mulungi nnyo ddala. Nsaba mu kaseera kano kenyini mbeere nga ate musaba akweyanjulire. Tukwaniriza nnyo ku program Nungamya. Amina nnyabo. Abatulaba ku program Nungamya amannya nze Kasoma Dickson era nsanyusa okubeera ku Spark TV. Amina naffe tukwaniriza. Weewaawo. Ng'onyumye oli smart. Oli musumba basumba bentera okulanga bali smart okutuuka ku ekyo ky'oliko olunaku olwaleero. Nange kirabika nabeegomba ndowooza amafuta negajja. Opulaninga okubeera olunaku lumu? Music yantwala nnyo. Amina obuweereza bwe buli. Obuweereza bwe buli. Obuweereza bwange mu butambulira. Mbadde nsaba ate weeyongere okubeera nga weeyanjulirako omuntu olwaleero atulaba ku Spark TV. Amannya nze Kasoma Dickson. Abamu bankazaako erya Bulatti olw'akayimba ke nayimba bakayita Nkuba Bulatti. Omanyi ebiseera bya COVID awo embeera yatunyiga nnyo. Ne ŋŋamba kanjiyize Mukama akayimba mu sizoni eno bwera bwe naguyitamu omuyaga gwa COVID bwenti. Ne ŋŋamba Mukama kampisizza mu kino kamuyimbira akayimba. Oguyitidde omuyaga ekitegeeza waliwo ekintu ekyo ekyasinga okunyiga kye watulina n'ogamba nti Katonda kino wakimbuusa. Kakayimba kano nino kamukubira kintu kyekyo ky'oyinza okugambako omulabi wa Spark TV. Okusookera ddala bantu bangi abaperishinga abaafa. Kakati neneebuuza nzaani ayise mu muyaga ogwo ate nangabirira ne mba ngafuna ekyokulya tewaali kutambula tewaali kukola kutya tewaali kutetenkanya kwonna okwa buli ngeri nga tuli indoors. Kakati ne ŋŋamba bannaaye Mukama bw'abampisizza mu bino byonna nga ndya nnywa ne bazadde bange nga abakuumye bulungi nembeera nga mpangudde omuyaga guno lwaki simuyimbira akayimba. So kwe kulowooza ku kayimba ako naye nenfunayo ekigambo ekyo nti Nkuba Bulatti. Waliwo olugero olukimalayo nti okuba bulatti ng'omuseza aliraanye erimbo. Naye nakyewolayo bwewozi bwe nti olugero olwo gwe guno oba omulundi gwange ogw'okumbeka nga nduwulira naye buli kaseera lubanga olupya mu matu gange. Osabira oli wa ddiini ki? Ndi mu Advent, nsabira Mengo Kisenyi SDA Church. Omwokulidde? Omwenkulidde. Nasookera Nasa ne SDA Church neze Mengo Kisenyi SDA Church. Bintu bingi byenkumanyiko oli director, music director. Ekyo tokinyumizaako. Kita, how is that? Kakati olugendo lwange since era lubadde lwa music since childhood. Nzize neegatta ku choirs ez'enjawulo. Okusookera ddala kwaya eya inspiring kubeera nga nyingira fraternity ya choirs bagiyita Jerusalem Pipers mu fraternity yaffe ya Adventist setting oba Adventist religion bagiyita Jerusalem Pipers ya inspiring nnyo ne ŋŋamba owaayi luliba olwo nange ndowooza nenkola ki nenjoyininga kwaya. Kakati in the due course ne wabaawo omwami bamuyita Sam Sekiziivu ali eyo Kabumbi Nansana natondawo kwaya bagiyita Waves of Blessing. Kati mwalimu daddi ne mami nga bayimbiramu nga bonna mwe bayimbira. Okusooka emabegako kesitagambye nti daddi ate era yasooka kuyimba ne Martin Yangume mu Selesho. Ekitegeeza kitone kiri mu family mu kitambuliro omwo. Kyeyubulira omwo. Weewaawo. So kakati ne tujja bwe tutyo ne bakola Waves of Blessing choir omwalimu mami ne daddi n'oyo omwami Sam Sekiziivu. Kakati ne ŋŋamba bannaaye lwaki sibeepaatiikamu mu ngeri yonna. Era lwali olwo kubanga buli lwe baakolanga rehearsals nga nzija ne neekukuutirizaako awo ne mpuliriza nga music mpulira nsika nnyo paka kyaddaaki lwe nakola ki lwe nabeegattamu naye nga nze kato ndi nti
so nenyimbira omwo mpolampola nenyimbira omwo nenzijja nga nkula mpolampola neneeyubula mpolampola oba oliawo ne baddadi ne batuuka ne baretiringa ne baleka omugigi gwange nengutambuza up to date naye kakati in the due course nenzijja nga ate neeyongerako skills yes kakati mu mbeera eyo netandika n'okutendeka choirs ezisinga obungi okutuuka essaawa eno nga ndi ne Levites choir. Amiina, oba nno bwe bujulizi obusoose okubeera n'ekitone nti buli omu asobola okuyimba okuyimba si kwangu naye Katonda bwakuwanga ekitone ekyo kikozesa ate okubeera nga omuweereza. Mukwano gwange nno gwamutegedde okuva mu choir ezo mwe yayimbira ate naawe nkutumiddeko ataliiko nga obadde omumanyi nti muyinza okuba mwemanyi mukubire kasimu omugambe munnaffe azze okubeera nga ate olunaku olwaleero awa obujulizi. Nsaba ate tubeere nga tuyingira mu bujulizi bwaffe bw'olunaku olwaleero Dickson. Weewaawo obujulizi ekyamazima okusookera ddala kakati obujulizi obusookera ddala bwe bw'obulamu kubanga singa siriiwo ate singa obuyawo sandibadde naku interview naye olw'obulamu okusookera ddala Mukama mwebaza nnyo 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 kyansusso nti nkuze mu ngeri ey'okutoyiringa okusookera ddala background yange y'abazadde okutwaliza awamu tebadde nnungi financially mu by'emirimu nabitya byonna nti okusoma bwali bugubi nnyo 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 kuba abazadde si be balina ssente ezibyawo nnyingi so kakati nga eva tetuva mu makubo eva buli kaseera naye ekyannyamba kyali ekintu kimu ye talenti eno naye ng'ate n'ebitabo sibiweeza yes kwanamanya kati bw'oyogera nti nga tetuva mu makubo ekitegeeza mwali abaana asukka mu ggwe omu mwali abaana bameka? Okusookera ddala twali babiri ababiri abazaalibwa after abaafa yes omu yagwa mu kinnya ky'amazzi omulala obulwadde bwali mysterious tetwabumanya bwewaawo so kakati kyobutava mu makubo kyentegeeza nga batugobaagoba mu mbeera bwetyo naye ne tuguma nze ne sisita wange era twasigala bameka? Babiri. Kyo kinyigamukko kubanga mami yalwana nnyo at least ayongereyoko wakaana naye oba oliawo embeera nekalubamu nekigaana kakati embeera yatunyiga mu sizoni eyo emyaka nga 6 emabega nga nkyasoma banaye obugubi bwali bw'amaanyi nnyo era tulaba nkuzaamu amaanyi nti ekyamazima leero bibi enkya birungi beera n'okukkiriza nti bisoboka kubanga nabeera n'essuubi lya mirundi 2 nga nsigazza ekitone kubanga oddayo ewaka mami naye naakutunuuliranga buzze nga talina kyakugamba togambe nti kakati otandika emirimu nga bw'osoba biri kind of bisumbuwamuko so neŋŋamba kakati nno nsigazza sapooti za mirundi 2 ekitone n'okukola ki n'okusoma ennyo ebitabo era ebyo ne mbyesibako nnyo 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 in that primary yange yonna nasomera ku basary nga nkola bulungi kuba nasoma nenyiikira ebitabo oba oliawo bandaba ne mu future ndoza ne baali philosophical ne batuma erinnya lyakasoma kuba nasoma neyeteeka bino byebagambe ebigere mazzi nga mbisumagirira mu bwenti nenyingira secondary era ne kwasaganya ekitabo ekyo nga mmanyi background yange oba omusingi gwange si munywevu emabega kakati ng'essuubi liryawo mu kitone n'okusoma era byo byanyamba nnyo in my education at least ne mbaako we natuuka nenkola industrial art weewaawo nkuba ekifaananyi era omuntu musiganga bwali awo n'emirimu gyonna egya art ngikwasaganya kyogala nange wano nga wentudde osobola okunkuba bulungi nembayo nategera oye mulungi kayogerera wano nakumaliriza dda weewaawo kintu ki kyosinga okujjukira mu primary oba mu kusomako kyogamba nti kino kyasukka okubeera nga kinyiga ng'omwana? Ekituufu kiri nti tewaali kirala nnyo ng'oggyeko ekyokungoba kubanga nze nawuliranga bubi nnyo 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 kubanga ekisookera ddala nabeeranga mu kisulo ng'ekisookera ddala nnyumirwa nnyo chapel kubanga kati abasebenifidde bwe tuba mu masomero g'abadiventi waba friday buli lwetuuka weesunga bwesunze ki
chapo kwaniriza ki sabbiiti kakati nga nesunga neŋŋamba Friday tukaddiitu n'akawunga kano tusooke tukawummulemuko tulye kamera akalungi bali bakabaweeyo ku chapo nnyo bulungi nnyo sabbiiti ngebayanjawulo sande nga nayo tulya bulungi kale kwegamba nga bwenva ku ssomero ndakinga ebintu bibiri bempulira nga mu bulamu nandibadde nga nabyo ne daily basis nga chapo eyo okusaba kwa buli lunaku n'emikwano egyo bambi nga when you associate nga olaba gikuzaamu amaanyi era ng'obulamu bunyuma ku ssomero ekyamazima essomero lyanyumanga naddala erya secondary obudde eri gye baatukalakatanga ku miggo ogenda mu secondary tugende mu maaso ate weewaawo so kakati secondary life eyo nenyigamuko olwo kati ntuuka ku bujulizi nti twatuka ekiseera nga bwe nkugambye nti nga tetuva mu makubo batugobagoba oba wakaleetayo kano kubanga era munnaayi n'akugoba naye omusaasira kubanga anaakuliisa kyemmere gy'olya na biki byonna ate naye abayetaaga ssente ez'okusasula abasomesa definitely so kakati byonna ng'obigattamu ng'olaba obulamu bukalubye omukubo oswala oyitamu akasawo baakulabye eggulo ate neera okomawo kati waliwo lwe bangoba neŋŋenda emmanju neneekweka eyo nenkaaba amaziga ne gampitamu nga mpulira n'ekyayi ennyo ndowooza its the epitome of kwekyawa ku kye natuukako nga mpulira nenyiye neŋŋamba bannaaye oba kati nzizeeko ki mu bulamu nga byonna mbikooye kakati mba nkyali eyo ŋŋenda okukomawo nga ndaba ne sisita wange bamufulumizza mwali musomera kusomero eryo erimu nga tetweta era tutambudde nga bwe tuti kakati ate awo ne kibeera kambasaamu like an atomic bomb nempulira nga ate kati awo n'ekyayi nnyo kakati mu kwekyawa okungi bwe bangoba nenzira ewaka bwe nti nga bwe nkugambye nti nasigaza supports bbiri zokka bitabo na talent nenzira ewaka neŋŋamba nno kaka kye ŋŋenda okukola kwe kufuna buli katabo konna oba nkajja ku mwana ani oba nkajja ku mwana ani nsome eby'omu maaso nafuna nemanya nti sirabasi kyeddako biki ebiddako neŋŋamba kati omugezi wano ukaali ewaka talina kuwummula kayeesomese yeebereremu olwo bakugoba mu makubo odda ewaka osangayo emmere embeera engeri nti yali sinnungi nnyo emmere wagisangangayo ate otuuse kakati nga neewaka kiri bubi nnyo otuukayo nga mami oluusi ali awo yatetenkanyizaawo awo emmere ya bulijjo naye nga bannaaye nga yemu ku ssomero gy'osanze newaka naye ate nga yeewaka oba kiri waasi kubanga otuva otuliko nga bannaaye tumalamu amaanyi naye ngo ate nno ekyewuunyisa ng'ogirira ddala n'owulira ng'oyagala kweyongeza era bwe mbijjukira bannaaye neewuunya kuba yali mmere ya mami nga tekibanga nawo bambi nga naye oluusi tajyagadde naye ng'olw'embeera netuddayo n'atutunuulira naye nga anyeenya bunyeenya mutwe naye kwega neyeesiba bbiri n'agamba kama mbaaya nimbaaya n'addamu n'akola ki n'abaako kakwata n'awaayo naye era nga tekakola ki tekamala kati ku kyemmere ng'ekyo kyo tuba tulina kigumira lw'ogisuze n'ogisula lwebaddewo neweebazaani neweebaza Katonda ekirungi ekyaliwo nti ebyo ebiseera eyo emmere yali tensumbuwa nnyo ate ebyo ebiseera gye nayagalanga ennyo kawunga biki gye balabanga etali azin gye bazalawo ennyo kawunga muceere ate ebyo ebiseera gye nali njagala ennyo which is not the case now nti ati ndi wattooke nnyo so kakati ebyo oba oliawo biri maina naye natuuka ewaka ne tutuula naye nasoma ebitabo ne bituuka ndoza nabyo ne binsoma kubanga nasoma eby'omu maaso nga bwe nkugambye nga mmanya atuddako topiki ki eyo kangisome nga bukyali ntuukeyo lwaki olonda okubeera ng'okikola mu ngeri eyo nti kansome eby'omu maaso nneme ate kusoma bye tuliko byennyini yes kakati nga neewaka extraco olwansonga era bwe naagendayo ku ssomero nja kusanga babiyiseeko yes neŋŋamba kambyewe topic eyo nziyiteeyitemu ntuuke eri nga at least I have a glimpse oba a hint about them kakati kyannyambanga nnyo era bwe naddangayo kakati ng'akuyisa mukka mu kisero
nga bwe baŋŋamba twabadde ku kino na kino at least nga nkina kaidia mbina kaidia nyongera kubangulwa bubangulwa awo nembeera nga mbifuna era ndoza nakolanga bulungi nnyo nakolera ddala nga bulungi lwembanzizeeyo kubanga woberere waka mami aba atetenkanya ate nga nammwe abaana bwe muyiiya kubanga byali bitusobya okwebereramu nammwe abaana mwine tofali mwina kati okukola ki okugattako mami naye abeeko kyakola oba ne daddi abeeko kyakola ki kyakola weewaawo. Amina. Ate nga bonyumiza nti otuuka ekiseera oddayo ku ssomero omala okusomamu awo n'oyitamu banno bye baba bayiseemu naawe kikuyambako kubeera nga at least omanyiiko katini ku bye bayina tutuuse mu secondary ono gye twogerako era kintu ki kyenjagala okubuuza kyojjukira n'ogamba nti mu secondary eno bwe nali nga mu baana kuba oluusi abaana abo be bagoba nga bwe bakomawo bafuna nnyo challenges mu baana oluusi abatuula nga bo bazadde baba bamaliriza fees zonna okuzimalayo challenge gy'osinga okufuna mu abaali abaana banno. Okay. Kakati ate kakati ekirungi tebamookinganga nti oba kakati yo ono oba bakwawulemu beeyawule bagambe nti bano bo ba level eno naffe tuli ba level ba class bweti wabula twa associatinganga ate bo munnaye bakola paati nnene nnyo nga bakwewa kuba nina mukwano gwange gwe nasomanga naye yali so courageous by then so much courageous by then than now kubanga buli kamu twasharinganga buli kamu kale ngewabwe bali kind of well off nga ne baterese byakulya aleta container n'agamba katugabane yenga aleta bulesi byonna n'akoba ki n'ankuba mu maaso nange tekyali throughout nti embeera yali mbi nnyo wabula ngera otuuka ekiseera naawe n'obaako ka contribution kokola ki kokola kakati ate ekyayambanga ennyo since nali muyimbi kati ye yayagalanga nnyo kola ki okuyimba kati nga nza benefitingamu mu ngeri ya music ne mu benefitingamu mu byoki mu byokulya kubanga nali muyigirizanga tuba tugenda okwebaka naŋŋamba Dickson mpaayo kanooti awo nyimbiramu kaawo nfuneeko ka hint ku luyimba bwe ruti ne muyitirangamu bwentyo so omukwano ne gubeera so staunch even up to date nti twatambulanga bwe tutyo nanyambako awamu wennemereddwa ne muyambako nga wano bwe tutyo n'ensonga nebigenda nga biwewuka mpola mpola obulamu ne bugonda bwe butyo. Okay, tugende mu maaso ate n'obujulizi bwaffe njagala okigireyo nnyo omulabi wa Spark TV olunaku olwaleero atulaba. Weewaawo kakati ku ssomero nkyali olwo ku ssomero secondary life nembeera awo ne tusoma Sharon ye sister wange olwo Sharon bwe bamugoba leero nze gwe bagoba enkya naye ekyatuuka ekiseera ne tubeeranga bwe tuddayo ewaka tubako emirimu gye tukola kakati nze since I am an artist nga bwe nzirayo ngamba kansiige omuntu gundi ebiseera ebyo waliwo abayimbi abaatiikirivu naye ng'omu ku bo ye mukulu Jose Chameleone kye nakola bwe naddayo ewaka mu maziga amangi omanyi ndowooza bwe weekyawa okwekyawa lw'otegeera nti olina okukola ABCD kakati in the due course of kwekyawa okwo nakwata ekifaananyi kya Chameleone yalina posta gye yali atimbye ya valuvalu njijukira bulungi kakati naye njikuba mu kifaananyi kya art yali ataddeko ekooti ya black ati mu art wano nenkuba ekooti nga ya white nenjiframinga bulungi nnyo nensonda akasente kange bulungi nnyo ekifaananyi ekyo nenkiframinga bulungi nnyo kati yali alina concert wa Uganda Nansana waliwo akatundu bakaita Ganda kakati bwe nagimaliriza bulungi nnyo neŋŋamba ekifaananyi kino ngenda kuriskinga kanonya akasente akanyingiza nze ntuuke mu audience ekifaananyi nkiwanike rent akirengere nga zze ku stage kyennyini kye nakola nenkiyooyoota bulungi nnyo navaayo bulungi kafuremu nenkagula bulungi nnyo neŋŋenda Eganda
nenyingira ekivulu ekyo kyoganga ndi mwana muto awo ndateeka kubuuza omanyi bwe tugenda okukola ebintu ebimwe ova n'ewaka ng'essaala gy'osabye ozuukuka ne ku mwenda n'osaba ozuukukako n'osaba essaala onaga mukama nze Kamili ekifaananyi kino alina kale okukiraba exactly naye lwakwera nga bw'omanyi essaala z'ekito ziba bwezityo teziba so much serious era ogamba bugambi mukama nyamba ekifaananyi kino bampeemu ssente n'ebiringa ebyo so essaala yali yamangu mangu nenteekako nakeera nnyo nga mulimu n'abantu ndowooza 5 ku 6 nenyingira ekivulu nentuula neninda ne baleeta abayimbi abasookawo bwe bityo nayingirawo naye nga abantu bayitirivu nnyo remember ye bwajjajja ne weebuye nga abantu nga bangi ne bayiika wali ku stage nenkolawo nenkiwanika nali nkitadde mu baasa nga nneneko kuba nakyo kyali kinene kwe kukiwanika bwe nti nkukiwanika n'apozinga music yenna ali wali n'agamba gwe sooka olindeko jjayo music ajjajjaja omwana yankubye ekifaananyi jangu wawulira otya mu kaseera ako oyita mu bantu awo ng'owulira gwali naye ng'ate era bwenkankana ŋŋamba simanya yenze gwayita era nasooka tunulako mabega nga ndaba tewali mulala naye nga ekyewuunyisa kye kino nti yapozinga buli kimu abantu ne basiriikirira nga bonagamba ate waliwo ekikanga bwe kirala ekijja oyo nno ye Katonda mazima kwe kuwalampa stage nangamba sooka oyimirire wali eri nasooka n'agamba DJ yongerayo music nasooka n'ayimba bwe yamaliriza bw'ati nampita waliwo akasenge ke bagendamu nga abayimbi abalala olwo bajja nampita mu kasenge waliwo era baserebu b'abalala beewunya ekifaananyi bagamba bannaye kati naye yennyini akikwata omujaye yankubye ekifaananyi kooti yagifudde ya white nga bwendi bwennyini nga bwendi we kuba ye yali mu black nengidesigninga mu white kakati naŋŋamba gwe musajja gwe naye nange bino mbikola naye kale ndowooza tonseere kati kankuwe nakuwamu mmeka nemugamba 10,000 ebiseera ebyo gyali nno mingiko ebiseera biyiseewoko naŋŋamba leka naawe yanga ninda kuwa 8,000 nenemerako nemugamba mukwano gwange yamba embeera bambi nakwata 10 n'agikuwa olwo gwe nga wateekamu ssente mmeka okubeera ng'ekifaananyi ekyo kyonna okituusaawo ekyo ekifaananyi nateekamu ndowooza 2,000 n'okuyingira zaali 10 mmeka 5 gye2,200 kitundu naye gye 10,000 gyali mingi by then era nagenda ku ssomero nga nze bwe naddayo ewaka bannange ewaka basanyuka tebakiwulirangako miitinga ntya Kamiliyoni nkola ntya so mami yasanyuka nnyo nga gyenkomeza kati nno ebyo bye bimu ku byanyongera inspiration nemmanya nti nno kemiitinze ku bakulu nga bano ate nga naye muyimbi nga nze wadde nze I'm in line with gospel naye I can still make it atunyumiza akataawo amala okwanika ekifaananyi n'akuwa ssente azikuwa ssente ki ekyaddako awo nawamu kugambye nazinyweza nenziteeka mu nsawo saatunula mabega kubanga ekivulu saamanya byaddirira nze kyali kintu tekyali kyekyo kutunda bizinesi so nenvaawo 10 nenziruka kyokka obudde bwali bugenze bannaaye mukama akola bikulu can you imagine teri boda teri kiki nempita mu Uganda omwo lwakwata tukyabeera Nansana era kati nga kyekyayamba nti from there to Nansana era wali kumpi nenziruka paka awaka nenkona mami ekiro bannaye yayomba ovaawa kuba saamugamba nga nvaayo bane yayomba nemugamba ne mami nga tonnayomba nina essanyu jingi nnyo tomanyi gwe kyentuuseeko ate kikitwala eri oyo mukuzunga buzunzi nga bomanyi abazadde tanakitegeera ekyamazima bane bwe yakimanya yasanyuka nnyo n'okuli obuulizi nti Kamiliyoni ampadde ssente kuba ebyo ebiseera Kamiliyoni yali so long story short ekyamazima yawulira nnyo essanyu era munaku entonotono ezaddako yanyongerezaako bwongereza ssente netusobola okuddayo
ne twegayirira ku HM atukwatiriremuko ebibuuzo ne tubikola ne sister wange kubanga mamizi yayongereza okwo ng'era bwe twegayirira ku ssomero baleme kola ki kuddamu tugoba ne tutuula ebibuuzo omwaka nagwo ne guyita ne ŋŋamba bannaye amina ekitiibwa ate mukwano gwange kyo tuba tukiwa Katonda kuba yekka yasobola okubeera nga akola ebikulu ebyo naye nga ddala omwami Jose Chameleone ajjukira ebiseera ebyo obona ate bwe bujuliza olunaku olwaleero ye Kasoma bw'agamba nti kino Katonda ye yampisaawo ate nga ddala bwe kiri mu bantu abangi Katonda n'alaga Jose Chameleone n'amugamba nti omwana oyo mutunuulire era bakyakoze ate naye mukwano gwange mu kaseera ako n'avaayo n'emitwalo 10 ejo no mbiseera ebyo gyali nnyingi si zino ezakati obujulizi oba ate nga bo butubuwulidde bajje bujulizi bulungi nnyo ddala bulamu bukyuka butya era okubeera nga kikuwaliza olunaku olwaleero n'ogamba nti nze Kasoma nsaanidde okubeera nga nzijja ku Spark TV ku program nongame okuwa obujulizi buno weewaawo kituufu Katonda akoze bikulu nnyo 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 okusookera ddala nina abantu benjagala okwebaza abangaseeko mu bulamu okusookera ddala nebaza bazadde bange omukyala n'omwami Lubwama Ben ne sister wange Nampera Sharon Nalumas Sharon then nenebaza omukulu Kanoonya Sam owa Levites Choir wali okwaya gyenyimbiramu bagita Levites Choir mwe tuzize tuzimbira ekintu mpola mpola mu buweereza bw'okuyimba buno kakati nange okufaayo ennyo okubeera nti embeera ekyuka ekyamazima tebibadde byangu naye natuuka ekiseera ne ŋŋamba ekimala kanneetongole kankole byonna kubanga era wabawo ekiseera ng'okyali mu bazadde bo bakusuza bakola batya ne olunaku lwe nasalawo ne neetongola ne ŋŋamba kakati neetongodde ngenda kubeera nze Kasoma Dickson Bulatti nstandingenga ewaka nveeyo ekyamazima obulamu bwakyuka kubanga nafokasinga nembeera nga ngatta omuwendo ku balala ntya nga ntraininga choirs ez'enjawulo okutandikira ddala omulimu ogwo ngukola n'omwami oyo Kanoonya Sam mu Levites Choir naye ne choirs endala ez'enjawulo mu Adventist setting yaffe choirs endala nyingi zentraininga so zinyambyeko nnyo okulaba nti at least mbaako wentuuka kubanga ogenda no traininga at least ne babaako akasiimo ke bakolera n'okola ekivvulu choirs ezo zennyini ne zijja nezikola ki zikusapootinga kubanga akakola ekivvulu ku Theatre La Bonita naye kyali successful kyali bulungi nnyo kyali kawa bulungi mbeera y'akawetha yatataganyamu naye Mukama nga n'akola ebikulu abantu bajja bayiika afterwards so nebaza Mukama olw'ensonga eyo naye ekyamazima tebibadde byangu era n'omuvubuka ali eyo yenna aweddemu essuubi kyenyiza omugamba kye kino nti it's not how many times we fall but rather how many times we raise up whenever we fall tekiri ku mirundi emeka gye tugwa yes naye mirundi emeka gye tusituka buli lwe tugwa weewaawo kubanga mirundi mingi gyengudde financially socially spiritually byonna ngudde naye amaanyi gange gabadde mu mirundi emeka gye mbadde nga nkola ki nga nsituka kubanga bingi mbigezezaako nebibanga ebigaana nembiddamu nembigezaako nebigaana nembiddamu Mukama wannyambidde nti essaawa eno neetongodde just ndowooza mbulako mubeezi mu maaso kaawo awo wegindi pulaani ki ate mu maaso z'olina bye tulina okubeera nga tusuubira mu Kasoma Dickson ng'omuyimbi wa gospel omulungi exactly kakati Kasoma Dickson ayagala abeere omu ku ba gospel artists abategeereke oba abamanyiddwa in the due course aba atunda business ya Katonda Levites Choir yeyina oluyimba bayita business ya Katonda katugitunde muko akayimba ako okay ng'oyagala business y'okumanyika mu bantu osaana n'ogiteekateeka nebangeesikiriza n'olwekyo nze Katonda gwe nasaalawo okubanga ntembeeya
mulongoofu mutuukirivu mwekakasa leka tutunde bizinesi ya Katonda gye twagunjukira gye tulinamu obumanyirivu bwegwo gwokko mulimu ogwatuweebwa mikwano tutunde abanaagula nkumu leka tutunde bizinesi ya Katonda gye twagunjukira gye tulinamu obumanyirivu bwegwo gwokko mulimu ogwatuweebwa mikwano tutunde abanaagula nkumu leka tutunde bizinesi ya Katonda gye twagunjukira gye tulinamu obumanyirivu bwegwo gwokko mulimu ogwatuweebwa mikwano tutunde abanaagula nkumu. Amina. Mukwano gwange ate nga wowulidde eddoboozi ddungi nnyo ddala era ng'omwami ono yagambye Kasoma Dickson muyimbi wa gospel ate ng'era alina ne kwaya eza gospel za traininga mba Seventh Day oba aba Adventists. Mukwano gwange gwe nno abadde ndaba omuvubuka kansuubire nti oyina ekyokuyiga eky'amaanyi ky'ofunyeemu nga bw'agambye tekimataringa mirundi emeka gy'ogudde naye emirundi emeka gy'oli willing okusituka ng'ate weegayirira Katonda nti olunaku lumu Mukama nga nange bwengezaako nga naye wonnyamba ngenda kubeera bulungi nange ate mbeere ng'olunaku olumu nkuweesa ekitiibwa era nze ne ku program nuŋŋamya tomanya mbeere nga mukwano gwange otuwa naawe obujulizi bwe ntyo nno mukwano gwange we tutambudde. Thank you very much Kasoma Dickson okubeera ng'ozootuwa obujulizi nsaba mu kaseera kano mukwano gwange onzikirize nkongereyo mu motivational preaching.